abasirikale abasoma 37 bateekeddwa oluvannyuma lw'okuwuka mu kuziza obumenyi bw'amateeka ng'omukolo gubadde ku tteeka lya poliisi ewebajja gwetabiddwako abakulu mu gavumenti okuli minisitiri w'ensonga ez'omunda mu ggwanga Jeno Jeje Odongo akulira amagye ag'okutaka Meja Jeno Peter Elod n'omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Jeno Kale Kayihura asindawo ne yeebaza minisita Jeje Odongo okukiikirira poliisi mu paalamenti olunaku olw'eggulo ndiwunyanya abaako okulowooza nti poliisi erina kyekola ku ttemu erirwo mu ggwanga. Ajikire banadini n'abakulembeze ab'ensingo okusirika obusirisi kutema erigenda mu maaso ne balema okusomesa abantu empisa ezigwanidde ne bavaamu endowooza y'okwetingana abafunye obutakkaanya mu maka. Ategeeza nti bakizula bakifeesi bava mu kuba amasimu kati bapangisibwa kutta abakyala awala nga poliisi ekola ekisoboka okukwata abatemu bano. Abavubuka abavudde mu byanga banoonya emirimu batuuka mu matawuni gano emirimu neebula ne bayingira mu kyangu kuyingira mu kyangu kikozi waliwo nabo bakozesa nga bino byetulye minisita gye yawaddemu. Ategeeza nti embeera eno esuubirwa okulinyibwa ku nfeni nga bakozesa abasirikale abatikkiddwa olwaleero. Ye minisita Jeje Odongo yewunyisa gye bannamawulire obutalaga birungi poliisi byekoze naye abaddako kubawandiikako nga bakutte akati mu kulya engoze. Era abatikkirwa abasibiridde entanda y'okutandika bizinesi ebbali baleme kutundira omusaala gwa poliisi kuba tegujja kubamala. Robina Nantale yakusakidde eggulu eno ku Lwawukedde TV.